Yese Masekita abadde akolera Masuba nga atunda musinyu Yesu olubalala okutwala mukyala we Salani Wisasira mu ddwaliro Kiddu olunaku oluggulo nga wazindi bamutegeeza ng'omukyala bw'afudde. Ono olukumya omukazi gwe ne yejjambula mu bwensi eno ng'abantu bakuŋŋaanye ku kazigo ke. Bamusaba $1.5 okumulongoosa enseke, sente ne zigula. Kati mukola omukazi n'agenda. Kati wazzeeko najja n'atubikira bulungi nnyo. Banne bagenze okujja bakole ku nteekateeka y'okujjayo omufu mu ddwaliro basanze ate yennyini azze okubabikira nga yeetaddemu omufu. Ametoogeddeko ne bategeeza nti omugezi abeetamanyisa lye bamuzaala wadde oluganda lwe nga kirabika bw'afudde n'asubirwa. Omukazi yennyini amaze ebbanga atagenda mu kyalo emyaka 10. Kati omusajja n'asubirwa agenda obitandikira. Yali badde atuula n'abuuza ku mikwano gye kuba omukazi kyemmanyi aba n'emikwano. N'afuna ku manamba ne basobola okubalagirira gye balina okugenda. Naye munna ye yeesalidde omusango ogwo. Najja n'atubikira bulungi nnyo omukazi afudde naye simanyi waabwe. Abadde yakamala naye emyaka gibadde myaka 3. Mulirwana abo ategeeza nti bonna bwe batera okusobagana kyokka bamala ne bategeeragana. Okuva olwajja okupangisa abo babeeramu kalero okubeerayo okuyombayomba naye omanyi ebyamaka tekakati nebeyombayombamu webati obulamu bwabwe butambulira nnyo mu eri. Poliisi esinigula omuzigo n'esanga Isima alengigira ku mulaba era omulamu ne baguyisaamu kibooko. Alizawanisi namba z'amasimu kapapula emyaka gine gya mukyalo bisaako n'ekifaananyi kye beekubisa bombi. Omwogezi wa poliisi mu Kapuliyani Patrick Onyankulu ku mulisimu akisiza okuva kwa Isima n'ategeeza nga poliisi bw'etandise okunoonyereza. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga nti oba ofunye omubeezi badde tusaba fuba nnyo omanyi ekitundu gy'ava taata we muganda we ofuna essimu ye gwaba waliwo obuzibu butuse oyinza okubakubira ssimu oba oyinza okugenda paka mu kifo ekyo naye si okubeera bubeezi n'omubeezi nga tomanyi kitundu gy'ava. Ensamba Kulayishi yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.